okuwulira omusango gw'okutta eyali omu gwa gavumenti Kagezi n'amazzi kuzizemu mu kkooti enkulu wakati w'abalamuzi bana okuli Andrew Bashaija, Duncan Gasaga, Joyce Kavuma ne Richard Bwejuli Wabwire. Omwabiro ow'okusatu mu musango guno Nasul Abdallah munogoli awadde obujulizi bw'ategeereza kkooti nga bwe yamanya ku lukwe olw'okutemula Kagezi. Munogoli by'okufa Kagezi n'amazzi abiyingizaamu eyali omulumizi wa poliisi Jeno Kale Kayihura ng'amulumiriza nti yalina abantu ab'enjawulo byakwesanga mu ddiiro eno. Abantu bekikola nabo bakoma. Abantu bekikola nabo bakugu nabo bakola music. Ayongeddeko nti omugezi Kagezi yali amumanyi era nti yalina fayiro z'emisango eza Jeno Kale Kayihura ziyali akolako nga zaali zimulumiriza okola obubaganyi ku bantu n'okuyingiza embundu mu ggwanga mu mulimu w'amateeka ekitamusanyusa. Agambye Jeno Kale Kayihura yatuukirira omugenzi ng'amusuubiza okumwaka ombi k'essente kalamba amuwe fayiro eziwabula omugenzi yagaana kuba yali ayagala fayiro zimanyibwe era ziweebwe omukulembeze w'eggwanga. Agambye kkooti nti Kagezi nga talina ffeesimu ye ey'omungalo yabbibwa ng'eyayimubako yali Calvin Jordan eyeefuula akwana mwala w'omugenzi era enkolagana naye baliwo okuva mu 2010 okutuuka omugenzi we yafiira. Ategeezezza kkooti nti Calvin bwe yamala okubba essimu y'omugenzi n'agireetera Gasiro yagitwalibwa Kayihura nti era oluvannyuma essimu yaweebwa Lieutenant Francis yagiteekamu akuuma katulaka nga kalina ennamba 6225 asobole okumunondola okutuusa lwe baamutemula. Who was he working for? He was working for General. Ayongeddeko nti okuteeka mu katulaka teyakikola Kagezi yekka wabula ne ku bantu abalala okuli omugenzi Muhammad Kirumira ne yali omugezi wa poliisi ebiseera ebyo Andrew Felix Kaweesi nga bonna battibwa amasasi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.